Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tukyagendera ddala mu maaso n'omusomo gwaffe guno ogw'ekitiibwa. Tukyali mu kuyiga butya bwe tuyimirira. Twagambye nti oyimirira ku nnyukuta esembayo n'ogikyusa nekola kine n'efuka ya sukuuni esembayo, okitegedde, okujjako nga waliwo maddi. Katugamba nti ekigambo kino kibadde ibadihil ulamau, bwekibadde ibadihil ulamau. Kati tukiyimyako tutya? Tugamba eno hamza efuka ya sukuuni nekibeera ibadihil ulama. Ibadihil ulama. Kano tukakona nnyo. Raqiban kifuka raqiba. Enevaawo. Duhan kifuka duha. Musallan kifuka musalla. So si musallan, nedda. Aba kisigalayo aba. Quwwatan, eno efuka haau nekifuka quwwa ng'oyimirira. Quwwa. Thamaniyatun kifuka thamaniya. Kuwirat kisigalayo olwatta eno, okitegedde, eno yekyuka ekikyala naye ate ntekola tekyuka, so the same. Kuwirat. Tanharu kisigalayo tanharu, tegedde. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.